Omubiri gwa Lieutenant Colonel Dr. Christopher Kaija gwaziddwa ku bijjo bya bajjajja b'e Bujenje Masindi gye gwagalamizidwa mu bitiibwa by'amagye ebijjuvu. Okuzika kwakulembeddwa Musaabadinkoni wa Masindi Kitala Diocese eyasabidde omwoyo gw'omugenzi n'asaba abantu obutejjusa nti lwaki omugenzi yayingira amagye nti ne bwe yandibadde nga tali mu magye era yandifudde kuba Katonda yawa era yajjawo so si magye. Tosagamba kino atendeke ennyonyi okuba abandi bafereiremu abandi batenda eryato ne bagenda ne bambuka ku lungi bayitonda saa kutenda eryato n'adikira n'ofuera mu nyanja. So anywhere you are you can die. Maama omugenzi Margaret Kabakida yagambye nti yasembayo okwogera n'omugenzi ng'abiri mu nnyange enkeera Christmas n'amwagazisa Ssekukkulu ennungi. Namugamba Luhanga lwala atwekitulayi nguleka kufaayo abaabo bakwita yangaba Mukama kulinda nanyewe Mukama naye wakulinda. Omugenzi y'omu ku basirikale abaafira mu bulumbaganyo obwakolebwa abatujju ba Al-Shabaab ku lunaku lwa Christmas bwe balumba ekibiina kya AMISOM e Somalia. Amagye gawadde akadde kamu n'ekitundu okusobola okuyambako kuba mulekwa ne namwandu w'omugenzi. Lieutenant Colonel Dr. Kaija was not only a senior medical officer but a true patriot. Akabatali Dr. Kuonka baitalobo ayenda gehangalie muno. His joining the NRS/UPDF in its infancy is a demonstration of his commitment to the cause of fighting the bad leadership of that time. Omugenzi abadde akola nga musawo w'amagye era nga yakolerako ebbombo nakasongola saako okujjanjaba amagye ga President Museveni. Ayogeddwako ng'omuntu omulungi atazikawo. Abadde musajja mwesimbu, musajja omukozi ate nga musajja asomye. Omugenzi bamukubidde amasasi 3 ng'emu ku nkoleraga nti afudde ng'omuzira era munnamagye omujjuvu. Waafiiridde ng'aweze egy'obukulu 53 era ng'alese abaana 7 ne namwandu 1. Sendegeya Muhammad yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.